kati atwetagisamu ekintu kimu kubeera nga tubala ebibala. Bwe tubala ebibala atulekawo ne tulyoka tugasa. Naye mu kiseera kino bwe tuba nga tufiiriddwa tuteeka okwekuba mu kifuba. Tuyinza okuba oluusi nga tubadde tetubala biki bibala. Bw'oba obadde tobala bibala, sala amagazi oyongere olabe ng'obala ebiki ebibala. Naye nga twagala okwebaza byonna ebikoleddwa naddala gavumenti okubeera nti twawudde yasobodde okudduukirira abalwadde abali ekiruddu ne babawa buli mulwadde ne bamuwa akakadde kamu kamu. Era ne tuwulira nti nabano abaafudde gavumenti yakkiriza okubawaayo obukadde butaano butaano buli eyafiiridde mu muliro. N'olwekyo tukubira gavumenti omulanga wabeerawo afuna pamiti okulaba ng'avuga emmotoka. Ekyokubiri tulaba nti tufunye babulooka mu nsonga ya pamiti. Tusaba abapoliisi bateekengako programs ku TV ne ku radio kubanga abantu bangi tebamanyi bubonero bwa ku nguudo. Kubanga bw'otunuulira ku statement ez'abamu ku babaddewo bakugamba nti waliwo yabadde ataaninga ng'ava ku main kolansi ng'adda ebuwangu. Ate omulala n'agamba nti waliwo yabadde akoze layini ey'okubiri. Naye ekyo kyonna kiva mu ki? Oyinza okwekanga nga yataddeko indicata nti aweta ku ssaawa eyo so ng'ate oli akola ki amugirako. Kyavuddeko oluusi okwekanga n'asobola okulaba ng'akola ki. Ambulance yaffe yabadde mu mbeera nnungi. Kati nkuba omulanga eri gavumenti ebyobulamu bino bisembezebwa eri abantu kubanga bwe biba nga biri kumpi abantu obulamu tebuyinza kutokomoka mu mbeera eyo. Kyekimu kye twafuna ekiteezi era kyekimu kye tufunye wano nti ogenda okuyita ambulance egyetwala abantu bwe batwala ebuwamba ebiriwo tebimala era erina kubajjawo ebatwala ekimu so senga amalwaliro gano kuba eddwaliro lyenjogerako lyeyerifa. Lubalusewa TV mazima ku mazima.